The newsroom, where untold story is revealed. Nobanga mwami Kyagulanyi agenda n'ayogera ne bafuna enteeseganya naye ng'okimanyi nti tebaaguza oba baaguza bonna lwaki tubasigaza. Kati Abedi yalemwa okumanya obuzibu bwe nti nateete biki ebyo Kyagulanyi batalimanyiiko batamanyi nti ono gundi bo tubasigaza okuleta kiri ekifaananyi ekiraga nti abantu nti tulina enteeseganya nga mwami bwa Abedi bwe yabadde agamba nti waliwo enteeseganya ze bateeseganya ne bata bano bali abasigadde ne bakola ki ne basigaza ate ekyo kiyinza okubeera nga kiri vice versa. Tuta bano kulaga audience abantu abasigadde obulungi ti obalaba abali close bo tubata kati kitegeeza ffe tubalere tukimanyi nti passport bagitwala twagiwidde ku Abed Bwanika gwe yagambako nti bagimuggyako ye yatugambye nti bagikola ki bagitwalanga. Enjogera egamba nti obukadde magezi bagikyuse. Ranks nawe lwaki anti si buli mukadde akaddiwa nti mu buto yalina amagezi. Gena maaso n'okubeera nga otulaba ate era nga ogoberera ku mukutu guno ogwa Beyond the Newsroom. Nze Deni okubanga nkutuusaako ensonga ez'enjawulo wabula njagala kwebaza n'okubeera nga nkutegeeza nti ate ekyo ky'okola ekyokubeera nga otugoberera kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Kusaba n'obumbeefu obw'ekika ekyagulu video sooka ogimpeereka like mwattu etambulire ddala bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogugituusa ate ewali buli muntu eyandyetaze okwagala okuba nga agiraba gwatana twegattako mu butongole nkusaba subscribinga tukwasaganye ensonga. Sanyu ku kitebe kya National Unity Platform Kavule nga akulira security ya His Excellency Opati Kyagulanyi Center Bobi Wine oba Principal wa NUP yagenze maaso n'okubeera nga aweebwa bailo n'ateebwa amanyikiddwa nga Akileo. Then ate omubaka amanyikiddwa nga Betty Nambooze aliko byayogedde kwoteeka Dr. Abed Bwanika ne Kyagulanyi amwanukudde. Nina Ranks ageragera maaso n'okubeera nga atubuulira ensonga nga bwe ziri side zeyo. Omukulu nsanyusa okubeera nga nkulaba wamu nange ddeno kansubire nti obulamu bulungi bwo bwange bulungi tebulina buzibu. Amiina. Era tebulinaako wadde akamogo n'akamu. Ansooka okubuuza akabalabi baffe mwenna mwebale kubanga mutulaba ate nga mutufollowinga comment tuziraba mwebale kubanga mutuzaamu amaanyi. Omanyi waliwo omuntu atekayo comment nga yalowooza oba avumye naye ate nga omanyi nze ntunuulira nnyo omuntu awadde comment Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 7745453 ne noti 7442455 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Positive ebuuza why awandiise bw'ati oba omuntu okusinga ate ono agamba nti ranks wakabi ranks okitege noonya nnyo oli ali positive neŋŋamba nti noonya obunafu bwange we buli era bwe ndaba either wolumu ŋŋamba nti twawukanyizza emitwe kubenga obwongo bwaffe tebufaanagana era njagala nnyo omuntu instead of kuvuma ŋŋamba nti ekyo kyalibadde bwekiti okyegera so instead of kuvuma because awo tuba tukwataganye tekimenya nnyo nakugenda kunoonyereza nti ate lwaki akoze bwati avumye bwati okitegeera naye bw'oŋŋamba nti kyoyogedde kikyamu ensonga bweti ne bweti yali bweti nsobola nange okweddamu ne ŋŋamba waawo omusajja yaŋŋambye ensonga kuba ffenna tuli bantu ate tusobya era nsobola n'okwetondera so mbabuuzizzaako mwebale ku subscribinga mwebale ku sharinga mwebale ku commentinga na kwa likes so tubeeya mu kubeera nga tuyawaayo kubanga tugenda kubanga tubaweereza okumanya ku nsonga ezimu siffe abatuukiridde naye artistiko tuli yaddeko nga grenade. Ranks Akireewo bamutadde olunaku lw'eggulu eyakuliko eyo mbanyi
kino kye bayita komera kizibu nnyo Walukaga yaliyimba era omuntu atasibwangako oba atakyalirangako musibe mu kkomera ye muntu atasobola kuvaayo naawa ensonga z'ekkomera naye obanga wali ogenzeko mu kkomera akalibe lino ery'oku kyalo lino libakuleetera emmere awo yasobola okunnyonnyola obuzibu obuli mu kkomera so akireewo tumukulisaayo okubeera nga yasobodde okuba nga bamuwadde beyiro kooti yasazeewo nemwa beyiro ne bamulagira obutafuluma Kampala ne Wakiso obutasukka bitundu bya Kampala na Wakiso so kitegeeza akyali musibe oyo gye tuyita ndowooza house arrest wadda so kubanga waliwo ebweru eyo waliwo gye tuyita house arrest ne bagamba nti olina okutambulira mu district bbiri ne bakuteekayo ka boundaries ako ne bakakuteekayo bakugulu ba ku mukono nga bw'osukka district eyo ng'okwatibwa kitegeeza obadde obomba kakati ranks kineno kitegeeza ki eri bannayuganda abagenzi maaso n'okubeera nga bakwatibwa ne bavundira mu makomera myaka gye gino tugenda 9 nga bo balemereddwa okubeera nga bawulirwa n'okuweebwa beyiro kyokka nga bano abali ku lusegere lwa Kyagulanyi olumukwata taweza myaka 3 nga bamuta Nobianili bamuta Edi Mutwe bonna abo ne bagenda maaso n'okubata ne Kyagulanyi yennyini akireewo wuuna akwatiddwa bamutadde Density yakwatibwa mu wiiki emu ne babanga bamutadde lwaki bano abaana abalala aba Olivia Lutaya n'abalala abali eyo makomera akyaliyo babazaayo ne bamachete bonna gye bali kino kiraga kabonero ki olowooza bano tebalina nteeseganya ebaamuko bone nga babatamangu okufaanaganako ebigambo bya Abed Bwanika bye yakozesa nze sijja kufaanagana na Abed Bwanika ku bigambo byo manyi buli muntu alina endowooza ye era njagala kugendako mu Buganda manyi mulimu ebigambo ebigenda bikula nga tulina bikyusa so njagala kugendako mu Buganda mpe ekiteeso kyange oba okusaba kwange enjogera egamba nti obukadde magezi bagikyuse ranks nawe lwaki anti si buli mukadde akaddiwa nti mu buto yalina amagezi awo mbuziza kati kyoyagala si buli akuze n'akula nti mu buto bwe yalina amagezi so baleme tugaa nti obukadde magezi kubanga bw'oba gaakubula mu buto obwo ne mu bukulu oba togalina tosobola gafunira mu bukulu awo nga muto gakubula nga weno wava eno yonna tolina magezi so ebigambo bya Dr. Abed Bwanika nabiwulidde era njagala okutwala okusaasira kwange abantu bakulembera batwala bakamanya eziti kimanya abantu b'ekimanya yes kati nti baleeta omuntu gwe baali tebamanyi abanupu be bamubawa anti abanupu basindikayo omuntu nga bo bamanyi basindise muntu kumbe basindise mu kintu kiri awo so Dr. Abed Bwanika okusinzira ye alemu okwogera ku njogerayo olw'okuba nti yafuna obutakkaanya n'ekibiina ekyamutuusa mu buyinza kubanga Dr. Abed Bwanika yeesima okukubwa pulezidenti nagwo ne bigaana emirundi negiwera oba ebiri neesima oba kubwe mpyawo ne bigaana ekibiina kyayogerera obubi ku ssaawa eno kyekyamutuusa ku bwempi otegeera paliamenti bwabaddeko emyaka kati gigenda okuwera 5 kyayogerera mu buki mubi waliwo tubeera ne tugamba nti ebyomunju tebitottolwa tetugamba nti NUP National Unity Platform ntuukirivu nnyo ng'ebibiina ebirala ate we biri NUP eringa ebibiina ebirala we biri nti birina obuzibu bwabyo nga bwolama mwenale nti naye waliyo ebizibu byayo FDC n'ebizibu byayo yegeze kweyawuzaamu n'osanga DP nga naye erina ebizibu byayo kati ne NUP teyinza kubeera nga etuukiridde naye ate ebintu ebimu tubisigazanga abannannyini nnyumba n'ogamba bino sigenda bitwala wabweru bino byama byaffe kati Abed yalemwa okumanya obuzibu bwe nti ebyomunju biba bya munju tebitottolwa ngatuka ku nsonga gy'ogambye nti abantu abamu babata
abalala ne basigala nga tebabatadde. Nze sijja kukkiriza nti abamu balina enteeseganya olw'okuba bali related to Kyagulanyi oba bali close to Mwami Kyagulanyi. Omanyi ebintu ebisinga tubirabira wano, okyegeera gavumenti eno esobola okukucunya ng'emanyi nti bw'ensigaza ddeno ranks ajja kuleekaana nnyo. Kati ng'agamba kantedde n'ono bano mbasigaze nsobole okulaga abantu abasigadde nti olaba abali close ku ye mbata lwaki tulinawo ekifaananyi ekitugatta, okyegeera kyobalaba bano abali close bo mbata, naye abatali close betwalondalonda nateete biki ebyo Kyagulanyi batalimanyiiko batamanyi nti ono gundi ye ono gundi bo tubasigaza okuleeta kiri ekifaananyi ekiraga nti abantu nti tulina enteeseganya nga mwami bwa Abed bwe yabadde agamba nti waliwo enteeseganya ze bateeseganya ne bata bano bali abasigadde ne bakola ki ne basigaza. Ate ekyo kiyinza okubeera nga kiri vice versa. Tuta bano kulaga audience abantu abasigadde obulungi nti obalaba abali close bo tubata kubanga mukulu yabo ogererayo bulungi, ate abatali close nabo ne basigala mu makomera. Bw'obanga okimanyi nti emisango bonna tebagizza nga gwe gavumenti oba gwe mateeka nga tukolera mu tteeka, lwaki nebwobanga Mwami Kyagulanyi agenda n'ayogera ne bafuna enteeseganya naye ng'okimanyi nti tebaguzza oba baguzza bonna, lwaki tubasigaza? Bonna wali basigazizza. Oba bw'obanga okitegedde nti wadde waliwo enteeseganya ne Mwami Kyagulanyi bano bazze ne bategesaganya gundi mute naawe tulina bwogambe nti ebyaddala nabano emisango tebakola ki tebagirina katubate. Kyagulanyi yabuuzizza ekibuuzo ng'agamba wema mugamba nti tuteesa twateesa ku ki era ffe atuwa abasibe kati ate ffe tumuwe ki? Anti kati era ebyo mwami Abed Bwanika yalina okuvaayo answers n'azinoganya era n'azituwa nti okusinziza ku nteeseganya Mwami Kyagulanyi yagenda nateeseganya ne president ne bateeseganya ku kino era ni return alina kuzzaayo kino. Mufuna bulungi nti era olw'okuwata bano alina kuwaayo kino kuba tewaliwo nteeseganya etabaamu give and exchange. It's a give and receive. Yes, nkuwadde kino gwe naawe empa kino nga Mwami Abed yabeerayo mu nteeseganya aveeyo atulambululire nti ebyaddala olaba kino Mwami Kyagulanyi yawaayo kino era gavumenti n'emuwa kino. Abed agamba Kyagulanyi we yali mu Arua nga bamukutte bamuggyako ne passport. Ye Bobi Wine yafuna atya passport ye nga atambula anti president Bobi Wine yagyeganye tebakutwalangako ku passport ye, okyegeera yagambye tebatwalangako ku passport ye. Era kati kitegeeza ffe tubalere tukimanyi nti passport bagitwala twagiwidde ku Abed Bwanika gwe yagambako nti bagimuggyako ye yatugambye nti bagikola ki bagitwalanga. Nga tudda waliwo abasibe abaavaayo ne bakkiriza emisango. Omanye ekkomera lino ddeno kyekiri kyerasoose okugamba nti ekkomera lino zibu. Omwana asobola okubeera mu kkomera emyaka egi famire yo nobanga babadde bagirabirira bulungi abali ebbali era obeeramu n'akamiisinga famire yo n'akamiisinga okubanga oli wabweru. Kakati abaana bano abamu abakkiriza emisango si kuba nti baagizza, wabula balowooza nti oba nakkiriza emisango gino bajja kuteebwa. Ekyokubiri osanga bingi be bavaayo ne babagenda ne babasuubiza. Owulirako nti minisita w'abavubuka Balamu nti agenda makomero eyo n'akola ki n'abasinkana mbu kyo sikirinaako bwino n'osanga nti simaya fulufiga naye agenda mu makomero eyo n'akola ki n'ayogerezeganya n'abo abaana. Kati osanga bwe babagendayo babasuubiza bingi n'abagamba no mukkirize kino omunaavaayo tugenda kukola kino tugenda kuwa kino. Okyegeera naye ate era wetugenda okulabira nti gavumenti bw'ebanga evuddeyo abantu bano nga bakkiriza emisango
nti emisango gino baagizza either bo bebeetuma okitegeera either bw'oba si bebeetuma balina abaabatuma betwagala okulabako nti gundi ono yali aye mu lukubo lw'ekirabo kino obujulizi bwe buno. nina ekibuuzo bw'ovaayo n'okkiriza n'ogamba nenyigira mu butujjo ate bakute andi kati kyekyo kati kyeneebuuza nti yes mulimu government president alina okusonyiwa omuntu yenna oba yazza musango ki oba yazza musango ki kiyinza okubanga obayitaawo okyegera president n'asalawo n'agamba no badde bavuddeyo ne bakkiriza mbatadde mugende mukole ki ne temukiddangamu yeyo mandate agikola ki agirina naye ate wetubanga presidency yasazeewo n'agamba nti mbate nga kooti yeesazeewo n'ebata abantu baba mabbeire emyaka 2 nakyo tujja kyebuuza nti kakati omuntu olaba omubbi w'enkoko ali luzira bamusiba eruzira oba kigo waliyo abantu abatalina musango baakola nga baabasiba lwaki omuntu yakkiriza nti neetaba mbutemu bamuta awo tugenda okulabira tumanye nti ekintu kino nakyo wekiba bwe kiti kati walimu ebyana naki n'abaana ranks ensonga eno erekawa omuwagizi wa Kyagulanyi nga laba abalala bakyali mu makomera nga betwesogga kalulu ka 2 and mulimu statement za Kyagulanyi ezimu zetutatemyetemye kubeera nga tumalirizayo mwe muli issue ya CBS. Kyagulanyi agamba nti ku CBS bakyazanya abantu abakuba NUP n'abavuma naye bo tebaweebwa mukisa gujja kwennyonnyolako kyatuuka ku CBS radio ya bujajja anti era nange nja kuddamu nga Bedinsere kube yagamba Bedinsere kuba muteekako katwawo ne bamubuuza lwaki Kyagulanyi tajja ku CBS n'abagamba radio yange buuza Mayiga waliwo ensonga kuba ne Mwami Mayiga bagimubuuzaako ko nalabako interview ya Mwami Mayiga nga bamugamba nti walaga side todira kubeera nga Mwami Kyagulanyi obulaga nti tomwetaaga era n'embino ebyabaddewo ebya mpuuga ebya Mwami Mpuuga ne Mwami Kyagulanyi walaga nti oli side yaani nabagamba nonze siddanko side n'emu ola mu bigambo byenjogera ndowooza abantu mwe bajja ne bakootinga naye ng'ate era kituufu nti omuntu tumulabira ku bigambo byo byoyogera nabikolwa byo obwongo olubuto oluba enjala ekuluma ye olubuto oluwulira nti enjala ekuluma naye obwongo omutwe ogubanga temuli mu bwongo bumala tolina sigine gyonna gy'olaga gy'owulira nti obwongo bwenina tebukola ki tebukola wabula just fe ate abalabi oba aboyogereramu tukuwulira mu bigambo byo bwofulumya ne tumanya nti omuzungu yakola quote yagamba eti empty mind does what ekyo gokimanyi kati netugamba nti ekisajja kino ebigambo ekifulumya kyalibanga tekirina bwongo okyegeera so omanyi omwana ono gwe nazaala era oba wakumuwa busika n'ogamba no kijja kungobera abaana kakati awo wenyini nga bwozingiramu n'ensonga ya eyali Katikkiro wa Buganda yabadde ali mugenda maaso okubeera nga yeebaza Katonda Dani Mulika neewuunya ebintu ebituukawo tebyaliwo ku mulembe guli n'ebyedda tebyaliwo omutaka agaanibwa atya okulaba kabaka nga Katikkiro naye muzzukulu anti kati ebintu byakyuka ebintu ebyaddala bizze bikyuka naye ng'ate byonna maya ekintu just okiwa time nze waliwo embeera etuukawo neegwawo n'ogamba leero eno njivuddemu ntya njivuddemu n'okaaba amaziga naye nga n'onaakaaba amaziga emirundi 10 togenda gizza mabega wabula just you give it time n'ogenda okulanga ebadde ekibadde olusozi okiyiseeko nga totegedde naye for a case of CBS I think naawe osobola oba ng'okitegeera ng'omuntu okimanyi ranks nti CBS yakafuna license n'emyezi 2 teginnawera kituufu yusiso giddamu kituufu kubanga since 90 was it 97 alubagala ku Kabakazi Riot abo yebugerere abo baggalira CBS ne baggala Kaboozi ne baggala Sapienza
obala zalinga nnyawo 5 naye SBS badetedanga Sapienza ne bagizza kuba Sapienza bagizza olwokuba obukatoliki neddako kaboozi yamalawo ba wiiki ne bagizza CBS yamalawo ba mwaka gumu bazita 70 myaka gumu n'emyezi bwezityo so ne bagizza ku mpewo naye ng'ebadde ekola irigale nga teyina ki teyina license ng'esasula mu yora nga tesasula mu UCC nga teyina license badde ekola naye nga teyina license ejikiriza kuweereza ku mpewo mu ggwanga Uganda mabega kaawo ne bagiddiza license yaayo nebeera ng'eri kati ekola bulungi nnyo kiyinza okuba nti nabo babadde bakikola olw'okutangira babaweka license kaabwe okyegere because CBS eyo ku ssaawa eno neevaawo olabira nti abantu bangi abayimiridde ku CBS nenjukira CBS eyo yaviirawo nina abantu be nalabanga twali tubayita b'amaanyi nnyo nga baakabanga amaziga nga banoonya ekyokulya tebakiraba because akalimu kaali kakoze eki kaali kaweddewo so nabo bayinza okukikola olw'obutakyaza Kyagulanyi nga amaanyi amangi gabadde galina gye gava temumukyaza okyegera mukyaza abantu we bati oyo temumukyaza gundi temumukyaza ranks nga tugenda mu kalulu ka 2026 embeera weeberedde bweti mukadde kano Munnayuganda kiki kyayinza olengera mu myaka ebiri mu maaso akalulu ka 2026 kyensooka okugamba abavubuka abali eyo bw'obanga akalulu ka 2 ketwavaamu kaali ka 2 mmeka 21 bwe kabanga baasiba abantu 10 kulo tugenda kulaba abantu 10 abasibwa times 10 bw'obanga abantu abafiira mu kalulu ka 2 baali 20 tugenda kulaba ku bantu 10 nga bafa kitegeeza kyekyo kubanga era kyeŋŋamba nti abavubuka bwe tuba tuyingira akalulu ka 2026 twegendereze oba mwegendereze okyegera nti n'ebigambo byogenda kuba nti kati tugenda kutuuka kusanga mu bantu 5 booliraanye mulimu abantu bambega nga 2 oba 3 nga mu 2 bokka ababiri be batali bambega kali n'ebigambo bye tugenda okwogera tubeere nga tubikaisulatinga obufunze kubanga ko tugenda okulaba akalulu akatakkiriza opposition kubeera mu parliament ng'eweza at least ebitundu 10 kitegeeza ne wekanaaba kalulu ka mubaka kagenda kubeera kavaawo mpitewo nti tugenda okulaba nga tebakkiriza opposition kubeera bitundu 10 ku 100 nga bali mu parliament omwo bwe baba 5 tebalina wera atega 50 ekinene nnyo 2 okyege si opposition nti nupu yokka wabula the general opposition okujjako abo bwe bagenda okubanga batega nga bagamba nti deno tukutadde ewa ebusiika gwogenda okubeera MP w'ebusiika naye nga oyitemu oli mu kintu munupu anakuwa kaadi nti kale ko bakuweko kaadi eyo naye nga buli kimu ekiripootinga waffe abaka mwe bali ku ssaawa eno abakola ekyo nga baka banupu ninga ebyaddala bayingira mu parliament ng'obubwagizi bonna ne sente ze bakozesa bazijjamu NRM kyennyamiza okyegera so akalulu ka 2026 kagenda kubeera vaawo mpitewo ate ebintu bigenda kukyuka nnyo naddala mbubi si mbulungi so buli omu atunuulire wooli ebigambo by'oyogera bikaisulatinge ku byo nga bwe bakubuuza ky'oyogedde osobola okukinnyonnyola with evidence ranking owumba nga tumaliriza mpumbawumba kuki ensonga zonna tuyinza okuddamu okulaba ku Dr. Abed Bwanika nga batudde ku ntebe yemu ne Nambooze ne Kyagulanyi mufumbiro n'abalala ekiyinza okubeera ekizibu because waali wenyinyi bataddewo ko omuntu agenda okuba nga yesimbawo ate nga
Abedi teyajja nti yayitawo yajja lw'amaanyi ge wabula yayitawo lwa sympathy eya nuupu nuweevu eyo ambuleera yeze buli omu atiikinga ambuleera mu majira ba Abed Bwanika mulimu n'ababaka abalala sigenda kumenya okyegera. So kati ku ssaawa eno wajja omuntu ekabonera nga muntu alina amaanyi one move nga waba w'amaanyi ayinza okujja wa Abed Bwanika ate nga kiyinza okubeera ekizibu nti owena ali mwatayinza okuyitawo gwe bagenda okuleeta. Kale mwe bali kubanga mbadde mutulaba era mbaagaliza byonna bye munjagaliza bwetyo tubadde olunaku olwaleero Namugere Katonda atakuumira mpeera abankuumire mpozi gwe ayetaaga ekigambo kye bayita engatto. Musajja mukazi engatto y'omuvumbo omulungi engatto y'omuvumbo omulungi tuzirina. So tufunako ku noti 75 877 atuweze ka message ku WhatsApp tujja kuba tukuweereza ebika by'engatto be tulina ebingi. Abaana bagenda okudda ku masomero ttaamu ejja omanyi kati twete aba ttaamu ziba tezinatandika kati engatto omwana gy'anaasomeramu omwaka ogujja gwonna ate agimalirize agiwe ne muganda wo omuto naye mutaamuze. Nze Salong Ranks Kalyango musibe bulungi. Kala awo wennyini wempitidde nze Deni mbeebaza okubeera nga mutugoberedde okuva gye twatandikidde ate okutuuka kadde kaneeno. Nsaba omutonzi oyo Duuda abangabulire ebyo bye musinga okutwagaliza naffe okufuna nammwe abibaweeko. Lwaki tetubateera wano tusinkane ate mu vidiyo zaffe eziddako mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.